Yes, mukwaro gwangu mulungi andaba mpuliza kulamusiza mulinya erisinga manja gonna eri amukama wa Yesu Kristo omwana katonda omulamu buterevu mbeera mukwano gwo Salongo Segawa Triple S eri waffe bongerako eri akagwa eri era akayiko kijuna bateekako kagwa neyanziza mwebali nyumwe bali eddala mikwano gyaffe abalungi buterevu kati ate muzikirize ku dakika zino mbanize mu programu yaffe Weddemu ku Sunday. Weddemu ku Sunday tusibako mukono gyaffe abalungi abajolandi family tulimbya nsano tulina obuwunga obulungi obw'emmere n'obwobuugi nga bulungi nnyo buli ku mutindo atulina n'obulo mwe tujja akaloke tulya ne tufuma muna akashera kasingana wa mujwani family akalungi akatalumira akatali mu ttaka ate tulina n'obuugi bwe tukola mu nsigo nga za nsujju neffe tukolamo akuugi kaba kalungi ku baana ne ku bantu abakulu tulina ne soya mujwani family tulina ekimera tulina obuugi bwe tujja mu muceere wali olunywedde akuugi ak'omuceere kaba kalungi nnyo kawoomu nnyo tekana mutawaana ku bantu abakulu ate ne ku baana nti kaba kagwonvu n'olwekyo jangu mujwalandi family gwe ayagala okusubula n'ayagala ekimu kati oba ekyo kiba kimu kubanga zibeera la kiro tupima mu kiro kale ayagala okusula mutanize ennyingi ne mu kiro entono yawe kiterezeza jangu mujwalandi family tusingana wali ku kizimbe kya Nakaiza mpozi na wali ku Mizupa ebyo bizimbe byombi bisinganibwa ali mu Kisenyi jangu ofune ekintu ekiri ku mutindo kintu kitagera kuleetera bizibu mulinnya lya mukama Yesu twegatibwako mukono gyaffe aba National Pastors Platform of Uganda kibeera kibiina ekyo nga kyegattibwamu bano babeera basumba ababalokole nga kikulinda president wakyo ye mukadde waffe Bishop Dr. oyo yetugera mu kyazondako olwaleero nga yakulembera ekibiina ekyo kama ab'omukisa kama abatwagalire mulinnya lya mukama Yesu Kristo omwana akatonda omulamu mwena abayigasse ku programu eno mbaagala nnyo mwanyinaze Tina Nagawa ali eri mu USA kutumidde Tina ndabira abaana abafaabo mulinnya lya mukama Yesu Kristo anetinda kajugo manti joli wali Canada mukama akw'omukisa mulinnya lya mukama Yesu Kristo omwana akatonda omulamu waliwo abali e Dubai nakubulwa mwe bali kubeera nga kwemuli ne ku mukutu mwe bali kubeera nga kwemuli ku Facebook mulinnya lya mukama Yesu abali Qatar abali Oman abali Saudi yonna gye muli mukama ab'omukisa nga mutugobera ku Facebook abali ku Twitter YouTube mukama batwagalire njagala okugamba n'okutegeeza nti ogenda kufuna mu programu eno Weddemu ku Sunday juzi ndabadde ngenda mu kuzika twafiddweyo mukyale kochi era ginabadde tuna twakyamyo okunywawo amafuta waliwo baneiba awo nabadde njogera kinina gwe nabadde njogera naye awo omukyala nagamba Triple S mukama yebazibwe nti amina nnyabo sikulabangako naye eddoboozi bwate buno bwakiro eddoboozi oteekeddwa okubanga gwe Triple S bana mwenna abatwagala ababeereyo nga mutuwuliriza mukama batwagalire kitenenga sikyasobola kusula ku kkubo kati kitegeera era naddenera kyeneetaaga nagamba Triple S kama akw'omukisa bambi mulinnya lya Yesu bakochi bannange abekochi mbaagala nnyo mbaagalira ddala mulinnya lya mukama Yesu Kristo omwana akatonda omulamu kochi erinze gyenzalibwa mu ssaza lya Ssaabasajja erye kochi ssaza lya Ssaabasajja progoma chuchu erye kochi ssaza erye kochi mbagala nnyo mbaagalira ddala abali eyo mulinnya lya mukama Yesu Kristo omwana akatonda omulamu nsaba tuwagire guba mulanga ogwa Katikkiro tuwagire omulanga gwa Katikkiro emwanyi terimba ate tuwulirize Ssaabasajja oba kabaka waffe kabaka ow'ebweru bye Katikkiro munamateeka Charles Peter Mayiga tumuwulirize mwanyi terimba tulimu emwanyi nabagirabye nalabye wali muganda wange Kiza yalimye mwanyi nyingi nnyo mwebali ddala mukulu Semwendo mwanyi terimba tulime mwanyi musumba Kabiswa Sendawula kama bo mukisa mu kisumba ki babo ndabasumba beyo basumba b'amaanyi
twagala okwebaza mukama twagala bakoze omulimu gwa mukama ate nekiraka mbebaze omanyi ffe wetuuka ku kitundu kyaffe gyenzaalibwa Kristo Yesu asibwamu ekitiibwa Musumba Moses Mulumba nti lwaki asibwamu ekitiibwa nti alabikako oba kitegeera nti alina byakoze nti bwogamba nti ku kitundu ekyaffe nti baani abasajja betuulanga abasajja abatunda abo abakutte ebitundu nti kitundu kyeri bobogaye gundi negundi bonna baana ba Katonda nokitegeera natuuse wali nga ndaba oyo Musumba Sendawula atenda okuva dda musajja muyivu musajja naye nga Musumba Sendawula wali Kasaasa full gospel nga musajja mugagga be bagagga bamanyi nti mugagga alina ente tozibala motoka avuga nyumba etemagana kwegamba nga yawa ab'okukitundu emirimu abaana ab'okukitundu bonna bagenda mu faamu ze balimba nemba baana ba Katonda oyo ogwengambye obukulu Semwendwa era kwali yandaba ekitundu akigasiza abakigasiza baana ba Katonda mukulu Semwendwa basajja bagagga motoka avuga nalabye motoka avuga nayinza okulaba mukyala we ali mu motoka mpya byemu mukyala w'Omusumba avuga okitegeera ebyo basajja abeeyo bugamba nti Kristo Yesu bamuwanisa ati akoze ebikulu era eritoyogerayo nti tetumuwogerera eri ewaffe Kristo byakoze byeyogerera tuka ku makano gamba ndi muyenga ndi luddawa nenga gabaana ba Katonda ndi kwoki ewaffe kwokinga mazola okuyingira ewaffe ku kyalo eyo gyenjogera masanyalaze basika mwegali oba kitegeera n'ekyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala n'ebitundu ebira tukole bwe tutyo Kristo tumuwanike twabadde okuziika Musumba Kimu ng'abuulira enjiri nenga teri aseguka Bishop bulijja tugamba wano nti Bishop bulijja tugamba n'agamba nti abantu si njiri gye batayagala si Yesu gwe batayagala naye oluusi bwavu era tebatuvuma lwa Yesu oluusi Musumba Kimu yabadde abuulira enjiri Pastor Musumba Kabiswa Sendawula ali wali Musumba Semwendwa ali wali omukulu Muyomba abo nabenjogedde bagagga sigamba ku bugagga naye bali bawulira nti bagagga nga batudde bali nga oyogera otya ng'okola mu faamu ya Musumba Kabiswa nga oli Musumba munabulya gwenga okwaba tukoye obudde ng'ositukawo ng'ogenda nga oli awo n'omusala gwobanza gwatandaba Yesu alina mwebale era abantu balokose njagala okwebaza Mukama Mukama Kristo ekirala ewaffe ewaka wennyini nze nagamba twakulanga taata waffe teyagenda mu kanisa yakola ki bulamu bwatwakulamu nga tumanyi masabo tumakyane naye kati ewaffe awaka awo Omusumba Kabiswa agambye kati ate na wano wennyini wano wennyini tukolagane Musumba Segawa wano njagala kutandika kusabira tukube buli ekyakwate kino tukube ngamba ate ebyo kirimu ki oba kitegeera musabe Mukama mulungi Musumba Moses Mulumba wasuze otya mune nasuze bulungi Mukama agulumizibwe bukesezzo yale ono Musumba Moses Mulumba dala bwe twazirunda engineer ansinga ya engineer nze siri engineer oba kitegeera naye nga ate Musumba asumba Christianity Focus Center Nabingo etabi ya Christianity Focus Center tuli eyo mu Nabingo Mukama akola ebikulu mu kitundu kyaffe ekye Nabingo enjiri ebuulirwa abantu balokoka abantu baagala Mukama waffe Yesu Kristo ate n'enkulaakulana mu kitundu kyaffe egenda mu maaso enkulaakulana egenda mu maaso nzijukira twayingira Nabingo yali 2 era actually next week ku Sunday tugenda kwatubaza Mukama olw'emyaka 18 egy'obuweereza amina 18 era ku lunaku olwo tugenda kusiiba twebaza ate tuli ba mukisa nnyo nti ku olwo taata waffe Daddy Papa agenda kuba naffe akawungeezi ku ssaawa 9 paka akawungeezi konna ne maama Omusumba Sindi Kiganda bagenda kutukulembera mu session eyo okwebaza Mukama bagenda kutusabira alejjukira juzi mu 25 twa Sunday last month Mukama tutasa yasimatula maama mukyala wange akabenje n'abaana so agenda kuba tusabira atuwonge mu maaso ga Mukama kuba mulaba badde alwana left right center naye Mukama tumwebaza nti atulesewo olw'ekigendererwa tusigale nga tugasa mbadde ogamba nti Nabingo akulaakulana ebizimbe bisituka twayingira Nabingo nga tulina butcher ey'ennyama
ngate yangerigeri namaduka nga gangerigeri naye kati shopping malls mweziri supermarkets mweziri bizimbe obera kukuba petrol station zamanyi mweziri lwasala y'abalokole amasabo gali mangi wetwayingirayo kuba by then amasabo waliwo amasabo gali gamirundi esatu agali getolodde church waliwo erimu lyetwala abakunga lyako omuliro nilijja nilisaanawo amala abiri negasenku abusengusi negava ku kitundu olw'essaala era twagala okwebaza mukama olwamukadde waffe omulabirizi Bishop Dr. David Kiganda okutuyigiriza ekigambo kye bayita prayer is a man of prayer era Bishop wayogera ku kyessaala kugamba atayogera byogere wabula ayogera ekyo kyali vinze era kyatusomesezza so twagala kwebaza mukama nti olwa prayer ekitundu kyaffe ekyannabbingo n'emirirwano ndabye nga kiyimusibwa katonda akola ebikulu ate n'amakanisa negajja negeyongera mu kitundu olwo nno mukama n'agulumizibwa era mikono gyaffe abasumba b'enjawulo kwebali kuba ndi mukulembeze w'abasumba mu nabbingo musumba Chris Kisakye kwali musumba Dorothy Binwe kwali abasumba bangi nnyo tuli bangi ddala n'olwekyo mikono gyaffe musigale naffe mu program Weddemu ku Sunday ejjudde ebigambo by'amagezi eri kugattako buli lunaku ekugattako buli Sunday ate ekizigirire mukwano gwo webanga ekoze bulungi gizigirire mukwano gwo naye abeere nga weebwa omukisa. Amina musumba tuyanza bale kukeera mikono gyaffe abalungi ati kati njagala munzikirize mbaniririze mukadde waffe Bishop Dr. David Livingstone Kiganda, President wa National Pastors Platform of Uganda. Abatuteekamu ensimbi oba olyawo wandibadde ate totulaba ku dakiika zino naye twagala okwebaza mukama nti batutaddemu ensimbi babidde naffe ebbanga eritali ttono mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda mwamu munzikirize mwanize yatuuse dda abeere nga atubuuzaako. Twagala okwanza Dokita mukama agulumiziibwe atenderezebwe. Tandikiddeko mmwe mukama yebazibwe. Dokita muli bulungi. Tuli bulungi so mukama yebazibwe. Amina. Abakamwana balungi bakutumidde n'abazzukulu balungi bali mu misomo bafanye epeni ekutte bali mu bibuuzo bali mu bibuuzo waliwo bali mu midi mukama agulumizibwe. Amina. Abali ku KTV bakwano baffe abalungi mbalamusiza nammwe mwenna mu linnya ya mukama waffe Yesu Kristo ate nammwe mwenna abali ku 93 okengera mu famma mwe mbalamusizaamu ak'ensusu kubanga mmwe muli ate banjawulo kuba nti mututega nga notulaba temutulaba naye ne mututega mutuwulire buwulizi Katonda akibabalire era mbasabira muganyulwe mu programu y'olwaleero Weddemu ku Sunday okunonga kwentadde ne bannaffe mwenna abali ku mikutu emigatta abantu mbalamusizaako naddala mmwe abali ebweru wa Uganda ate kyemukola gye kiri kubanga oba oli ebyokulaba mmwe mwali badde na bingi nnyo okuba nti muli online naye laba bwe musazeewo mulabe ffe ku KTV mukama akibabalire abali mu Uganda abali mu Middle East Saudi Arabia abaana banga bobulenzi nabo bowala abali Iraq, Turkey, Kuwait tunagamba kine tuleka ki mawanga gawo wonna buli naku zino wuliranga buli gwanga waliyo aliyo mawanga gonna gali awo gebowalabu owuliranga oli bwaba Turkey ali Dubai ali Jordan ali Kuwait ali Oman ali Qatar ensiba gyetolodde kama yongera bakumirayo yes newankubadde ng'oluusi wabayo buzibuzibu bwetera okuwulira naye tubasabira Katonda oyo yakuumira Daniel mu kinya ky'empologoma nezitamulya n'afundikira nga ate ye zifunyemu bufunyi promotion ekyo kyabakukolera bwali mawanga ago ag'Abawarabu ge tuwulira nti galimu obuzibuzibu abalala nga gabayisa bubi leka gwe gakuyise bulungi kubanga Daniel mu kinya ky'empologoma ye ate yajjayo promotion olwava mu kinya ne bamulangirira nti nkupromotinze Katonda oyo yayamba Shadrach, Meshach n'Abedunego mu kikuumi ky'omuliro ne bavamu ne promotion naawe leka booti bwe kiba kikubaako
gwogenda okuvaayo abalala ekibayisiza obubi kikuyise bulungi byewagenderera obituukeko ate era oveeyo ng'olina obujulizi obunene ennyo omukama akonjagalire bannaffe mwena abali ku mpewo abali ku programu eno Weddemu ku Sunday twongedde obbala musaako twongedde obbala baaniriza muyo mwongere okunyumirwa mukama bawa omukisa ate era n'okuyiga mukama agulumizibwe gavumenti gyebaza okutujjukira ne mutukolera oluguudo oluyita ku kanisa Christianity Focus Center gavumenti okuyita mu kitongole kyayo KCCA omukyala Kitaka webale nnyo ne ttiimu yo yonna okubeera nti gwe mwali mubala enguudo ez'okukola mu Mengo Kisenyi n'olwaffe mwalukola ki n'olwaffe kati obaoliawo kyemusigadde okukola kwe ku managinga parking ku luguudo olwo parking zesigadde okumanaginga tulowooza nti bakiina mu plan naffe tetuganda kibajjukiza nti bwemala okuteekayo oluguudo luorganized bwe rutyo ekiba kiddako kumanaginga parking kubanga teziri managed ate babadde balukola kirabika ndowooza provision eyo teriimu okusinzira bwendaba design n'obugazi bwalyo parking like kati bagirowoozezaako nti oluguudo olulina okupakingibwako kuba ekifo kiri bize nnyo stretch yonna nga bweri ey'amalinga road okuva amalinga weetandikira paka weekoma ku Usafi wonna parking tebagirowoozaako luguudo luli bize nnyo sawa bina there is a lot of business activities ku luguudo olwo luguudo olwo luleeta ebiroole okutikkula ebintu okuva mu bitundu ebyewala trucks enene trailers big trucks zireeta ebintu kakati naataawo ndowooza bannaffe abakulembeze ku nsonga eyo balina okuvaayo ate nakyo bakirowoozeeko mu bwangu nnyo kubanga bw'omala okukola ekintu ng'okikoze bulungi ate kirungi era n'okikola bulungi tikirungi okwambala n'oyambala siripa ate ku suuti ey'ebbeeyi abantu batandika okubuuza ono alina kizibu ki so nga ate bw'oyambala siripa n'ojambalira ku t-shirt kiba nnomo oba n'ojambalira ku ngoye endala mwana nga abantu bayitako nga tebeewuunyiza tendakumalirako budde kutunuulira tendakumalirako budde kutunuulira baga nti ndowooza bwati bwakyagadde naye bw'ova eri n'osabula essuuti n'ogisabula bulungi nnyo kakati n'ogikubamu ne taayi ate n'ogisabulirako niigiina okubuuza kizibu ki ekimuli ku mutwe mulwadde wa mutwe kiki twakubanga ekikalu twakubanga ekikalu n'oteekamu sapatu eya bata oba bumoja n'okalwanga gwoliwo ku nsi simanyi owulira naye gati bikubemu wano e Kampala olaba ojja kuba okoze amawulire abadde ki ekimutuuseeko ojja kuba okoze amawulire n'olwekyo tubasaba standard gye baataddeko oluguudo olwo tusaba era standard eyo erowoozebweko ne mu parking management oba usage management engeri oluguudo gye lukozesebwamu kubanga okuva likiri nti tebaataddeko parking kitegeeza nti balina ndozi ekyababadde mu bwongo nga baga tetugyagalako kale era bwe ba tebagyagalako era ndoza baveeyo bakituukirize naye ate baleme kwogera bogezi nti tugyagalako ndowooza ate basonge n'okusonga emmoroka z'omu kitundu ekyo ennene zirina kupaakinga wa kubanga kati challenge weeri nti Kampala agenda gwamu zi parking yadde ez'obumoroka obutono yadde ez'emmoroka ennene zigenda zigwamu kakati ate bannaffe bano bambi abavuga loole zaabwe oluusi baagala nnyo babeere ewantu we basiŋŋaanibwa omuntu wamujja omuntu wala mukyala agenda ano ne kasooli agenda ano ne kino agenda ano ne kino bw'otunuulira ekitundu ekyo simanyi ddala Segaba yansinga okutambula ekitundu kya Mengo Kisenyi kirimu ebiroole bingi nnyo ebipaakinze ku luguudo nga tetunnabasalira nnyo musango lwaki babipaakingako omuntu n'abulwa ne waayita kuba emmoroka nezeesanga kati ku luguudo olw'enjogedde ku lw'Amaringa Road tezisobola kuyisiŋŋanya emmoroka tezisobola kuyisiŋŋanya kubanga ebiroole bibeera bipaakinzeeko kati ekibuuzo loole ya paaka eya Mmengo eri ludda wa bwe tuba nga tunagamba ebiroole bino nti banaawo muveewo balina bitwala wa tewali kuba babijjawo
bya parking nga wali wo bayita ngamu kalitunsawo babigobawo kati wonna bazimbawo osadi ya usafi yes ne babiddusa bananyini byo ne bitwalanga ku social center nayo ne babagobayo bazimbawo molo kakati ebyo byaberanga bwe biti bibi byolaba ebitayizo kati ekibuuzo engudo bazikoze bakoze engudo tuziyiteko bakoze engudo tuziyiteko sosi tuziparkingeko kubanga tebatadde mu provision ya parking olugudo lufunda nnyo nene bali balukugidde bulungi bakola double parking ababirole ebyo binene kati noyiza n'okumanuvalingira wakati awo ababoda bayitawo ate walone muno gosinkanye saidi era alina okuyitawo tamusobola kuyisinga walone bagalira ddala nosanga ekirole kiri mu kkubo wakati kitukula bijanjalo nga gwa ajja ono kugumikiza era bagamba maliriza tusooke tujje dindirako tusooke tumale tujjeko bino tumaleko ekyo tekyali badde nga tumanyiddiro bagenda kumaliriza ekyo tekyali badde mu Kampala Central Division Julia se kuba ekitundu kye twogerako that is Kampala Central Division ekyo tekyali badde mu Kampala nti osingana oluguudo nga baluzibye nga abantu batikkulira mu butikkulizi naye nabo nga tetunaba nennyannyonya abakikola tusaba abavunanyizibwa okumanejinga ekyo abakulembeze ab'ekitundu city council bakansalazi baveyo batule mangu ku nsonga eyo kubanga tugenze kyogerako wano tukitunulidde okumala emyaka ndoza giweze 5 lwakuba luli oluguudo lwokuba terubadde lukole nga tugamba waayo obaffe tuli magombe ndoza twalibanga tuli magombe ate obeera otya magombe ne weemulugunya empewo endi bubi akiwulidde ndowooza boyi najigumira naye ndowooza kati obanga bavudde ne balulowoozaako okulukola tusaba era balowooze ne ku management yalwo owekitiibwa honorable Minsa Kabanda kino kimukwatako direct kubanga ku luguudo luggukira wuwe ku ddwaliro lye luggukira ku ddwaliro Minsa Kabanda otuwulidde owekitiibwa Minsa Kabanda neiba waffe owekitiibwa Kyofa Togabye mwe mukwatibwako ensonga eno Engineer Luyimbazi kwali ku program Weddemu Kusande webale Engineer Luyimbazi munaye ndowooza owulidde mukwano gwange Dorothy Kisaka Idi munaye mumutegezeeko omukulu Uhuru meya mulowooze ku nguudo eziri mu Mengo Kisenyi gye mumanyi nti there is a lot of business activities naye ate ebirole ebitikkulirayo tebirina parking ebirole tebirina batikkulira mu luguudo ebirole bitikkulira mu luguudo tewali parking nali agadde neme kukyogerako bwogezi balemega nti nkoze gwakwemulugunya gwokka sireseeyo ko ku magezi eyo manyi bw'oba mukulembeze abantu tebakusubiramu kwemulugunya kwokka oleetayo ku magezi bwe ntunulya Mengo Kisenyi mukulu Kaggwa Segawa ndabayo ekibangirizi kimu kyokka ekisigaddewo ate nga nkiraba kiyinza okutwala akabanga nga tekinabera developed nakuzimbibwamu ekibangirizi kino kyetaaga kutuula na gavumenti ya Buganda gavumenti y'Emmengo etule ne Katikkiro gavumenti etule ne Katikkiro oba ne gavumenti y'Emmengo babeere ne understanding nga tewali atya munne gavumenti y'Emmengo eyazike city council ekibangirize ekyo ekitunudde ku lubiri kitunudde ku lubiri olaba geeti ebbiri geeti ey'oku luguudo geeti y'olubiri eri ku musajja alumbwa geeti ogiraba eri ku musajja alumbwa va ku musajja kale katutandikire ku Mwangatu road jaggukira geeti jaggukirako ogiraba yingira mu Twekobe webale nnyo kakati ate waliwo n'oluguudo lwe bayita musajja alumbwa nalwo olaba weluggukira wakati w'enguudo ez'ebbiri bw'obanga oli ku lubiri waliwo ogubangirizi gunene gwandibanga guwera eka nga 10
oba ettaka eryo bayite lya Butikkiro Butikkiro oba yandoza either balanga baliyita Butikkiro oba litekwa kubeerako nyumba ya Katikkiro bwekityo something like that ekibangiriza ekyo kimaze bukyanzija mu Uganda bukyanzija mu Kampala wekiri Kampala bwe mbanji mazemu emyaka 4 kitegeeza nakakirabira emyaka 4 nga kyerere ng'ate kiweza eka eziwera 10 enze ngamba nti ettaka eryo okusinga okubeerawo nga redundant wangi ate nga twetaaga ssente mu nsawo ya gavumenti ya Buganda twetaaga mu ssente ettaka obulole okulipaakingako baba tebannalitwala lolo obulole ng'egenzeeko kiseera buseera wangi baba tubamenye obuwangwa bwetaaga ssente buyimirizaawo obuwangwa buyimirizaawo bwetaaga ssente okwimirizaawo obuwangwa obaida bwetaaga ssente ate mumanya nti ekintu kino sinatuuka kikozesa just kutuula butuuzi wansi tekako ekintu ekiri temporary kutuula butuuzi wansi ne bakola endagaano nti city council tukupangisiza ettaka lyaffe lino okumala ekiseera bwekiti okumala ebbanga bwe riti bannakampala bapaakingeko ebiroole byabwe ebyo ebya community egyo tumaze okulaba nti erina ekizibu kya parking era tubapangisa ettaka lino emyaka 10 era buli mwezi mujja tuwanga ssente bweziti era bino bye tubakkiriza okukolerako bino tumubikolerangako simanyi ekitegeera kuba muntu bwakupangisa munnanga ayinza okuba aba musiraamu naga ndi nyumba yange eno tolirangamu embizi then oba onogirya wangi kiriwo ekigamba kitya nti omusiraamu nampangisa ennyumba mbatoliramu embizi anti oyinza kubanga ogenda kukola mu restaurant nyumba yange kati oyinza okulya ennyumba y'omusiraamu noteeka mu restaurant y'embizi yabagiridde segawa totutwalayo eyo kati ey'omulokole oteekamu essabo ennyumba y'omulokole agikupangisa noteekamu essabo kati bwetugira ebirole ab'ebirole bakolera nabo bayinza okuba nga balina bye batayagala obuulya Buganda erina byetayagala nga byebibadde bibasibye nga okutuuka olwaleero ettaka eryo tebalipangisanga obuulya nga balina bye batya nti oyinza obaleeta ate ne bagira bwe bati bakole endagaano boogere bateese ku bye bayagala n'ebyo batayagala kubanga ndowooza ffenna tukkiriziganya ku kintu kimu ffenna ng'ogyeko ebitwawula mu nzikiriza ebitwawula mu buwangwa ebitwawula mu political affiliations ffenna tukkiriza ku kintu kimu nti ffenna twagala enkulaakulana era ndowooza ekyo kyali badde priority mu bwongo bwaffe buli lwe tuba nga tulowooza ku ggwanga lino nti kituufu tuyinza okuba nga tulina ebitwawula naye ekintu bwe kituuka ku development ffenna twogerenga language emu era oba kisoboka awo wabeerengawo ne compromise ku bintu ebimu simanyi ekiwuli kasita tetusonze eri mu lubiri munda kubanga eri mu lubiri munda ffenna tumanyi nti waliyo square wa kilometers nga mmeka nga bwe mba mpitawo ndaba bitooke ndaba emiti ndaba omukonzikonzi ndaba ebisubi ndaba ebisekeseke okulwetoloola kirabika luweza nga miles 3 okulwetoloola mayiro nga 3 ng'ogambye nti olwetoloola naye toyogedde entono olubiri lunene bagamba nti bateekewo kisaawe ky'ennyonyi kifiitinga obutereevu awo mu lubiri munda awo era nze lwendisisinkana Ssaabasajja yamugaa nti sebo taata beene musinze naye kkiriza ndeetayo akalowoozo taata beene kkiriza ndeetayo akalowoozo naye bwe kaba munaye kanakunyiiza onsonyiwe nga obudde bukyali neetonze nga nokwogera sinnakwogera beene kiri kitya bwe tulowooza kubanga ngezaako okulowooza singa ddala bassekabaka abaasookawo nga tukigambye Mwanga tukigambye Ssekabaka Muteesa Chwa tugambye Chwa tugambye obuulyawo abo tebandikiguze aboolyawo tebandikiguze naye kati ensinga ekyuse manye ensi bwekyuka muteekwa okulowooleza ku speed bwe ntunulira eggwanga lyange erya Buganda tetulinaawo bintu ebintu bye twateekawo ebivaamu ssente
ngabo walirabye kati Bwakabaka bwa Bungereza ngabo badde obulaba bateekawo ebintu bingi nnyo olabye batulaze wano ku Queen bubategeka ebintu bingi ebivaamu ssente empya n'enkadde okuyimirizawo bwaki kakati kitegeeza nti ffe twandyetaaga naffe okuteekawo ku bintu nze singa olwaleero manyi nga tekisoboka naye kammali gakyogera nze singa olwaleero ompadde olukusa okuwa amagezi Obwakabaka bwa Buganda naalikemeddwa okubawa ekirowoozo nti kiri kitya olubiri lwaffe luno bwe tufuna kampuni ne bweba y'Abachina ngeze ne ssente ne tubagamba mututeeraawo city airport mugiteeka kubanga jjukira ffe bannannyini mayiro akenda tubula ewalala gye tuteeka olubiri tubula itaka we tuluteeka kubanga era n'olwo we twaluteekaawo Kampala yali ekyatunulanga kyalo ekitegeeza nti olubiri osobola okuluteeka ewante walala nga si mu kibuga nnyo wakati kubanga era we baaluteeraawo baaluteekawo nga bo balaba batadde ebbali kitegeeza lukkirizibwa okubeerawa ebbali w'ekibuga kati wano olwokuba wakuze nnyo nga tugaa nti mwategedde Bachina mmwe tukole eddiiro mututeeraawo ekisaawe ky'ennyonyi kubanga nakino eky'Entebbe abantu jamu abatawanya nnyo okugendayo ate ekyo nze nali mbaddeko mu bibuga ebimu okugeza nga Dubai oweta buwisibooti manji oluvuga kilomita 3 obeera ku kibuga wakati uligira buli kilomita 3 uligira wetolola obeera ku airport olwo lubiri lwolaba lujamu ekisaawe abantu ennyonyi ne zigwawo nga wezigwa oyinza okufundikira sagala kukireeta ale like this oyinza okufundikira nga kivuganyiza ate eky'Entebbe nga kikivuganyiza nnyo kubanga kino kiba central kubanga kino kiri wakati mu kibuga jjukira abasuubuzi si bantu abamanyi ennyo okukwata obudde ajja vali mu dduuka n'ayambala ekisawo n'addukaduka mbu agenda Dubai obudde bwamuweddeko ddala ate gamba time yamulemye okumaneginga naye kakati wano bw'abanga alina kuwewungula bwati ayinza n'okulinnya booda ayinza ogagwe mwana gwe nteeka ku boda ennyonyi endeka okukakana ng'ali ku airport nga tukibawa nga tubagamba abaayi naye liizi tubawadde liizi abazungu bakukkiriza okukola ki okiteekawo ate ekyo Dubai tekiriiwo anti gwe basogamba nti nedda obutonde bw'ensi abazungu ate tebatuganya okusima amafuta leka naawe bo bagenda kutufuga paka ate batuwa independence yaki eno gitwaka malufuza kati oboginaguzi myaka nkaaga ekyataye bwe kibanga kati awo bwe kibanga ekyo awo fena bana b'emmengo ne bakkiriza tuvaayo ne tuluma ogw'engulu fenna twekalakaasa tubagani muve wana abazungu temuddamu ne mukyogera nako Ssaabasajja akkiriza nga ate mwe muleeta ebyo twagala sente mu nsawo twagala sente mu nsawo sente mu nsawo tuzeetaaga okukakkana ekisaawe kyaffe nga tuteekamu Abachina nga battiramu airport nga tubagamba mugisolozeemu sente okumala emyaka 30 emyaka 3 bwe giggwako nga mukwata obusawo bwammwe nga mugenda airport yaffe nga mugirekaawo n'ebizimbe bye mwateekako nga mubirekaawo naye wano nga mutambula olwokubanga twagala sente mu nsawo mutuwengayokko kuze mwali tuwadde ka 10% oba ka 20% tubeereko ne sente mu nsawo buli mwezi mutuweeyokko simanyi okiwulire mutuweeyo mpaka sente ezakiteekawo lwezirigwayo bwe zimala okuggwayo nga mukozemu naye ku magoba nga mutusiibula nga muvaano nga mukola mutya nga mugenda geyo nsoze kwogera airport njogedde ki airport eyo njogedde airport I mean it's a diplomatic business etakosigala oliraba nti liri awo weeriri kubanga erisinga obungi libeera runway takali osigala oliraba nga weeriri awo ebizimbe bibako bitonotono ebizimbe byokipayingako less than 10% 90% ebeera runway simanyi ekiwulire kakati bwe mbanga sikoze ekyo kirala kyo mpozi kyensobola okukola ate ekyo ndowooza obeera omaliridde eddala noga nti ettaka eryo ndiwaddeyo olubiri kanduteere eddala ewalala naye olubiri n'olusengula olubiri lwange nendusengula nenduteeka ewalala ate bagambye olubiri wa Bungereza bamulabye olubiri lwabadde lumu
era olwegindi simanyi ku kizinga bagambye mbeera nalumu kabaka beera n'olubiri lumu alina olwekireka alina olwebamunanika alina olwawa ate mayiro akenda zonna zize yonna wasalawo kuluteeka lugendayo nanyini ttaka lyonna balina esentema benda okuzimba amayumba ag'okutunga nteekayo olubiri lwange babaka alina watatuuka wagenga emmotoka yasimbudde bweti waliwo watatuuka ate odutwale waffe kooki ewa kamuswaga ate kamuswaga ono yebaffe yakulirayo saza lya Ssaabasajja nga natandika dde omuwulira mwaka omusujja guwona ogwa musujja mutuwala omusujja tawona muba mutututte wala ekooki twagala olubiri we tunaagenda ne tugenda ate mu nkuuka kati ate tunankuuka enegenda nga ate gindi kooki twagala olubiri we tunagewatuukika amazaalibwa galina okuzibwa tulina n'emisinde gya kabaka nolwekyo twalibadde mu kilomita nga asatu awo gasoboka naye wano ewafuuse prime okwenkana wano banaffe mutusaasire bino tubyogeza lwaki buli lwempitawo nendabamu ebitooke nendabamu omukonzikonzi ndaba nga kintawanyamu tekijja bulungi ndaba nga ate nga twagala ssente kakati bwemba nga sitaddewo kisaawe era nga nze gavumenti ya Buganda nyinza okumulya nega nti kati mwategedde katuluweeyo balu developing first of all tugende tusalemu enguudo tusalemu streets bwe tumala zisalamu bulungi nnyo nga tugazeetinga bannange tugaba liizaawo liizi yaawo bwe tugikuwa emyaka 49 twandyagademu ebizimbe ekitakka wansi wa kalina 15 tokka wansi wa kalina 15 in other words twagala kuva ku 15 okudda waggulu twagala skyscrapers omanyi bw'oyinza okuteekawo Toronto omanyi Toronto bwefaanana anti yo yabizimbe kalina 12 ogiraba Toronto osobola okuteekawo Toronto eyiyo ng'ekyewunyisa kyekino nga n'ebizimbe ebyo biri ku liizi ekitegeeza ki wamatubulira amateeka ga liizi bakuwa emyaka 49 bwezigwako buli kyotaddeko okirekawo nga olaba Buganda bwefunirawo ekibuga ekyayo Dr. Janguwa emyaka Janguwa tekawo ekizimbe ekyo dokita myalira 2 ku 2 myalira 2 n'okwambuka ku myaka 45 waliwo asobola kukikola ekyo taata mukama wange liizi zaggwayo ona kyabuuza waliwo asobola ekiteekawo nga kiri ku liizi abantu bakyakkiririza mu liizi mu Uganda abantu bakyakkiririza mu liizi ssebo natekawo ekizimbe ekyo kyonna na bino byonna byolaba wano ebizimbe byolaba Nakivubo na bino ebizimbe byonna byolaba mu Kampala abayindi babizimbawo emyaka 8 egiyise ku liizi era kyobola bazitera okuggwako ziggwako nebagandi liizi yekyo yaggwako abantu abalina commercial mind abalina business mind tebalina kibatya ku liizi kuba oli abala nti mu myaka gyange gino 49 business engenda okukolerawo nja kuba nzigyemu liizi era nzi bulijjo mpa abantu amagezi liizi etiisanga ennyumba ogenda kwebakamu neebake nga si ya business awo liizi weekutiisizanga era bulijjo ntera okuwa abantu amagezi buli muntu yonna ali ku ttaka nga sirirye nga ettaka eryo oli ku liizi oba lya Buganda oba lya muntu mulala naye nga siriryo kino nakyogera naye kaŋŋume nkyogere nkiddemu buli ali ku ttaka nga sirirye naye ng'ettaka eryo lyamala dde okubeera mu area eziri developed ekimu ku kyobusiru kyosobola okukola ng'oli ku ttaka eryo kwe kulyebakamu newebakamu notekamu ennyumba yo residential buli muntu yenna ali ku ttaka nga lya Buganda nga ttaka lya Kabaka kyokka nga oledde liri mu kibuga Kampala oli mu Wakiso ttaka lya Buganda ttaka lya Kabaka okimanyi nga sirirya oba lya muntu naye ng'oliriko ekyobusiru kyosobola okukola kwe kwebakamu emirembe n'emirembe gwe noba nga weebase
lwaki ate kyabusiro kubanga okimanyi nti liizi eyo liizi yoyina egenda kuggwako bweneggwako kati gogyewo ki ettaka lya liizi tilyali badde bbi naye likolereko bizinesi litunulire ngaatunulira kamunye litunulire ngaatunulira takisiyo takisi bwe walayo abantu abaganyo zigula bazigula naye bw'ogivuga n'ogiteeka ku luguudo tetugeesera nekaddiwa bwekaddiwa ne bagitemamu sigiri okuba mulanga sente zo ziba zavudde mudda tunulire ettaka eryo lyoliko erya liizi litunulire nga kamunyeyo kubanga kamunye tewali atya giteekamu ssente kubanga otegeera ogitaddemu ssente zigenda kubanga zikola zitya zivaayo weeneekaddiira nga tekuluma nga zavuddeyo dda ng'ofunye kamunye ndala 10 totunulira enekaddiya otunulira bino by'oggyemu era bwekaddiwa teweemulugunya ettaka lya liizi litunulire bw'otyo bampadde liizi nti bagimpadde jamu otulo otwo otuloto tutwale ewalala wangi teekako ennyumba z'abapangisa osolozeemu ssente nga ssente zojjamu oziteeka eri gyoyita ewuwo gyoguza ettaka eriri mu mannyago lyolirekera abaana bo otherwise tolina bwogenda kudya ttaka lya liizi golirekera abaana kati bonoba wakatuuka emagombe nga tonanywa na kyayi nga wakayita emyaka 10 bwegiti nga liizi eweddeko abaana nga tebasobola nagiza bujja kubanga ssente ze bali basaba ku olwo ziri banyingi nnyo nga tebasobola tebaziwuliranga nako si be babikola nobikola si be babikola nobimanya tebabimanyi tebamanyi ngeri gyobadde obitambuza ne ssente za liizi tebamanyi gye wazijja nabo tebamanyi wazijja bali batutteko genzi nga ne magombe tonanywa kyayi awo dokita nkufuna bulungi nnyo tewanabayo kyabusiru ng'okwebaka mu ttaka lya liizi naye ng'oliraba oli mu area emalidde okufuuka commercial jawo otulooto tutwaliko ewalala awo yiwa ennyumba z'abapangisa zikolere sente teekawo ekintu ekivaamu sente teekawo amaduuka naye ayagala kusula wakulaakulanye anti ate emyaka akalimi kali mu kwebala akalimi kabalako okuva liizi lwe baagikuwa kaakalimi kali mu kubala gaga ndikisigadde yalineka 49 kati osigazza 46 kati osigazza 43 kati osigazza 4 akalimi ko webake naye akalimi kakola kati kali mu kutambula era kalina okajja okutuka agambe time up toina time up ziweddeyo labanga tonna woguze ettaka eriri mu nnyago abagezi nga baalira badda bali eri babazambaze bagitumye olina obukakafu nga liizo lisobola ejjiza obujjeeyo obujjawo bukakafu omanyi sene mekazi bali kusaba ku olwo omanyi mekazi bali kusaba kuba bajja kusinziira olina obukakafu ng'oliba nazo bwotali olina obukakafu nga abaana bo bali banazo olina obukakafu kuba rate sigo gisalawo rate bali be bagisalawo okusinziira bikulaakulanye kutuuka wako mu kiseera kino webale nnyo bali mu kiseera ekyo balimu ekyo ekiseera baagala sente ate gwe wateekamu tulo twokka ate balaba enkulaakulana egenda mu maaso mu kitundu mu ekitundu kyonna kyakyuse dda wagenderawo tiwalizi kalina 8 kati waliwo kalina 16 ekintu ekyo kyonna ekipangise noonya engeri gy'okijjamu ssente lwolikivaamu nga teweemulugunya lwolikivaamu nga tekikusaze lwolikivaamu nga naawe oli musanyufu nnyo ne boliba otusokivaamu kyansi bwe libeze nga liizi bagizza bujja praise the lord mukama waakola atya yebazibwe nolwekyo abantu tuvudde ku kigambo nti liiza abalina commercial mind abalina business mind tebalina kye batya ku liizi agitunuliranga bw'olaba naawe sinotruck liiza agiraba nga bw'olaba sinotruck najomukadde bwe bina butereevu esomba omusenyu naye nga bagambye terikaddiwa sinotruck terikaddiwa bagamba mwaka gumu baba bazogikutula naye waliwo agaana okuteekamu abantu balekerawo okuteekamu bateekamu kubanga akimanyi weerikutukira ejja kuba eguzeze ne waazo 3 oba 4 kakati bwati omuntu ali kuki kuliizi nolwekyo kino kyobuuza nti abantu basobola okuteeka skyscrapers ne baziteeka wano mu lubiri ne batterawo amawoteeri agalinga bolaba Africana ne batterawo amawoteeri agalinga bolaba Serena kisoboka oli bwamala okusalamu enguudo ze n'agazeetinga bulungi n'agamba oluguudo ndwagalako woteeri zokka awo njagala hoteli zokka ate wali njagalawo kintu gundi afuna bana abakugu aba planning njagala mu mall zokka awo njagala mu mall zokka shopping mall zokka wali parking
wali njagala parking sebo mukama ngo oyinza okulaba ekibayitanga olubiri era nze Ssaabasajja bwali okuva mu nsi muno ng'ekyo yakitukolera n'atuuka okuva alibeera Ssaabasajja wange ne bwali yava ku nsi kuno nga yakisa omukono nga yagenda oyo ndisigala alisigala muzira wange nga mujjukira emirembe nti twalina omulembe omutebi bwe gwakyusa olubiri ne gulusengula ne gugamba nti awo oluveewo kakati gundi tutadde walala eyo njifudde Buganda City ulangira bulangizi ndiye Buganda City ani agaana ng'okirangirirawo wano wenyini mu Uganda wano wenyini mu kibuga kya Uganda Ssaabasajja alina obuyinza ku ttaka baffe kati gwe ng'osobola okulangirira nti Freedom City waliwo yamugano wa Freedom City bw'oba olangira nekisigala mu kulangira teri yakuyinako ate kati si city kati si city nene beera Buganda City era bukipando kisangali ng'oyingira ku gate welcome to Buganda City nga kiri ku billboard skyscrapers zitundubezitikuba omusajja yataddewo ekigundi kinene nnyo bwe kiti ng'oyingira kooki obukama bwa kooki weyawukania ku ziteekeddwa kuba buddu oyingire kooki yataddewo guntu gunene obukama kati mbunno kati kooki waliyo ate bukama sebo nalize kule nabaddeyo mwagala kujeema ye watulira dokita mbu obukama obwa kooki mbu ayagala kuzimbawo gate eyingira nga bwatuuka ekiseera akola ki agiggala agamba kati nawudani agala okujja eno muggalewo ekyo Sega wa mutwagaza Sega wa mutunoonya Sega wa mutunoonya kandi afe nga tuteekawo wali ekipande ekinene Buganda City tabula program ajulide kakati sebo mukama wange nze wadde mbadde ku radio na ku TV naye abasobola okutuusa amaloboozi ago akatikkiro abasobola okutuusa amaloboozi ago kwebali dokita Ssaabasajja banaye kwebali banaye tetukyogedde mwoyo mubi banange tetuyisiza mu lugaayu Namulondo tetuyisiza mu lugaayu byobuwangwa tetuyisiza mu lugaayu bya buwangwa naye banaye eri munda tulumwa ng'abaana ba Buganda Buganda eteekwa okubeera ne income nga y'amaanyi nabadde ndaba bwakabaka bwa Bungereza bwe babadde nga baziika Queen nendaba ssente nendaba ssente nalabye obugagga Bungereza bannange enkulaakulana nengamba bannange wadde baatubba kubanga kwokutubba baatubba nnyo ebintu byonna baatikka wano nga babiyisa ku leerwe eyo gye beezimbira eyo leerwe layini egenda ekirembe netagenda eyo netagenda Masaka wali amatooke tebagitwala Masaka wali amatooke baali tebagaagala bagitwala wa kirembe ewali ebirombe ewali kopa nebatikka nebazimba obwakabaka bwabwe naye munange tunakungubaga paka ddi omuntu bwakusinga aba yakoze bagamba akusinga kubya gwokutte baatubba naffe twali tukyalimu amaalo okiwulidde igwe ate kati bwoddayo eri emabega mu byafaayo ebiragira ddala nti amaalo twali tukyalina mangi omuntu yajjanga nakuleetera endabirwamu bwati nagikuwa nange neweetunulamu bwoti neweeraba kakati ate nafundikira nga akubbiyeko ebintu ebyomugaso naye ngaakuwadde endabirwamu olaba ekyamagero weraba munda kwanga weeraba bannange notemereza eno bwakubba akuleka mundabirwamu nga bwatwala ebintu kakati kirimala okutegeera obanga nendabirwamu twali tetugimanya twali tukyalimu amaalo ati muntu yakusinza aba yakoze atya katunakungubaga paka nti baatubba nnyo okukola obwakabaka bwabwe okiwulidde naye kakati naffe tutandikire we tuli bannange tukyasobola okukyusa tulajanye gutusinze naye tutandikire awo we tuli tulabeyo ebintu ebyo nga byo bisobola okuzaala
sente kuba tugenda kungubaga paka dini tetulina sente tetulina income tetulina sente tugenda kungubaga ddi bano banaffe betutuma ettaffaali balireeta benyolanyola tebalituusa bulungi baleeta envujjo alowooza yaleeta atalowooza taleeta betugamba baleete manya wa busuulu bwassa abasajja babuleeta tebabuleeta ayagala yawaayo atayagala yatawaayo naye nga tulina ebirala byokkola bingi nnyo Buganda irina ebirala byokkola nolwekyo kati Buganda eve ku kulowooza ku kusolooza okuba ne system esolooza envujjo esolooza nayo tukegamba teri bulungi gundi tenabeera streamlined te management ndoza tenabeerawo bulungi naye kakati waliwo ebintu ebyolaba nga biri manageable waliwo ebintu byotunulya nga biri manageable noga naye okusinga okusikatalinga ennyo ng'oli wonna naye nga management ekuŋŋaanyayo entitlement yo management eriwo bulungi then funza ogamene kakati ekifo kimu ekyalubiri ndoza Katikkiro alabika akirowoozaako Katikkiro naye Katikkiro akuladda buto ogamba dda buto buli lunaku akaddiwa akula naye akagimwegattako kati bw'oba olowooza Yesu yagamba nti kyokolakola mangu naye kyegamba nti kati bwolaba embuga bazita embuga abakobeera gundi abaami ba kabaka baki atanti ozigira luli lwali tezikwatibwako sebo twogera kati ku sente gwe musaayi gwa buli kintu sente gwe musaayi gwa buli kyoyagala okukola twogera ku sente abo abaami bonyumya bagenda kwetaaga omusaala tebajja gwagala ennaku ezo babayiwamu kawundo buli omu bamuwa kawundo mpya ami bakabaka ye bali muna Katikkiro katumwebaze munange obanga ate ekyo tekyabangawo ku mirembe emirala mirembe gy'abakatikkiro abalala tekyaliwo mukulu ow'ekitiibwa Mayiga Peter taata tukweyanza enkulaakulana naye katwongera omusongera ewalala wali sente kubanga ye ekyamuleesa ekyaleesa Katikkiro ono Peter Mayiga ekyamuleesa kwe kuba nti yali muvubuka ng'ate alina endowooza eri dynamic kituufu afunye forces nyingi ezimulwanyisaawo ez'abantu abalina already mindset abalina endowooza enkadde omanyi babamu abagamba ogw'omuti tigutemebwa lekaleka tugeza n'otema ogw'omuti amaanyi amaanyi agakute Buganda gatudde awo togutema ate ekyo ekitooke tukijjaawo ate ekyo ekigira bwe kiti bannange afunye ebimulemesa ebimuziiza naye kale tumanyi abadde aresistinga kati ategeere nti ebweru eno naye ayinayo abalinga Kiganda abamuwagira okuleeta enkyukakyuka ezo omuti ogwo gwe bagamba nti gwe gulimu amaanyi bagusengule bagutwale ewalala bagusimbe ewalala ewatali wabbeeyi naye toyinza kuddira ewante wateeka okuva omutwalo omuwiiki gwe nolekawo omuti oba ekitooke noganda ekitooke ekyo kyekyenyenya bwekiti kakati bwe kimala okwenyenya Buganda nebaawo nedda bakitwale ewalala ekitooke ekyo bakijjewo bakitwale okagenda ojja kwenyenyezanga esaidi yabamunaanika oba wenyenyezeeko ewala naye wano ewava sente tojja kwenyenyeza wano amaanyi ago twagala okugalaba nti ebintu ebiri prime bwe bite biteekwa okuvaamu sente bikozesebwe mu ngeri ki ennungi ekyokubiri ke kayanja akayitibwa akayanja ka Kabaka yali agenda kuteeka ku hoteri oba byakkirawa akayanja akayitibwa akayanja ka Kabaka Buganda bwebanga teyina sente zikadevelopinga nze sirowooza nti Kabaka bw'atawugiraawo abatawuze era sirowooza nti Kabaka bw'atavugiraawo lyato abatalivuze why don't we convert it into a money making thing for lack of a better word lwaki tetukonvatinga akayanja ako tukazimbako either Buganda yabatayina sente zinvestingako efune omupangisa akapangise wana abantu abalina sente zaabwe nga bamutaasa kafeeri kubanga nalabe bamuwadde wali Kasanga timutaasa kafeeri yazimbe ekizimbe kivangano banawa abalina sente zaabwe wano bano babaana bano bagundi basebalamu bakigundu hamu n'omuganda akayanja ako nkakuwadde bako kyokafuula ajja kuteerako amaato aga pichipichi akutereka buterevu agenti okulituulamu
mitwale 5 ne bakuvuga ne bakwetoloza bati bakwetoloza akazinga akalimu piche eyo kunyanja emizimu tegeragana nago gigendeke walala emizimu tusoka tugisengulewo najo tugigambe kati mugendeke walala oba tuyinza okukola diru najo gigende gaba mu nyanja engazi gigende mu nyanja engazi okitegera se okuba twagala sente kanate jo tegiri wakati mu kibuga kanate jo tujinaleta sente akayanja kali wali kakozesebwa buchamu kali wakati mu kibuga abana abagala okuuga bali genze ne bakawugira mu nenga buli ali nya mu sente soko tuwe sente ouge bali kasibyeko fence bulungi nnyo bwe bati simanyo chulira ebbali ne bayiwayo musenyu bali ne bayiwayo musenyu ne batekawo zi bouncing castle ochulira batekawo bouncing castle aba otwala omwana wo n'omutwala muga tugende kayanja mwana atuse emyaka ejuga nauga atana tuka myaka juga akube dive mu musenyu sente omwana ayagala bouncing castle mutwalo walibo chambizi wali side yele bya nyanja kula baganda bafa basiramu side libo chabya nyanja kwambizi weguli simanye pichi bili kuli bitambula amata ayagala eri enkasi ayagala eri ayingini side yonango longosiza balasi nga ziri side endala bavugira wali recreation bomala ngoteka kone ekifo kyembaga abagali imbaga gardenies tukako gardenies ekifo kya kabaka kira yani atayagala imbaga yokumaza ani atajagala sente zivaawo my god ezogerekeka mazima multi business project atenga ne bwe mutabana zo Buganda ne bwe tabana zo nga capital oli wadembo okulonda yigora bo mugaggo omwo mwesigwa no mugamba ham akayanja tukakuwa kalizi ngo mwezi otuwa mmeka goka chuse sebala mutu wa mmeka bosco tuwa mmeka babulawo ate bakakola bayina n'omwoyo guli ogwagala gwa Buganda okitegera se ensenga zivaamu okusinga okubeera awo kuba kati buli muntu akatunulya atamanyi bakakola mulimu ki mu Uganda obakakola mulimu kyawo erinnya lyo lyasigala kayanja kakabaka Uganda kulingiza bo bakabakawuga kawugira kuba n'embeera yako talina bwakawugiramu oba avugirako lyato tewali amanyi bakunga bwaberayo egondi banange mujje mwenna tugenda kugogola kayanja kakabaka kati ngojeko kagogola kikiddako ekiva mu sente okiwulira omukulu mayiga munange mukwano gwange ebigambo ebyo tubyogedde mwoyo mubi tubyogedde mwoyo ogulumirirwa Buganda era tubyogedde mwoyo guvoola naye tubyogedde mwoyo ogulumirirwa mu Buganda abamutusaka mu loboozi gano mugatuuse tubyogedde mwoyo ogulumirirwa ki Buganda era twagala amanyi nti enebweru fetuwaye abantu abawagira enkulaakulana era bwe kituuka ku nkulaakulana tugisussa ebirowoozo ebirala byonna ebirala byonna tubiteekako wansi nduga nti bwobanga waliwo emizimu bagibale omuwendo gwagyo gigende gitule naggalabi eyo nogijyayo okiwulidde naggalabi ku lusozi eyo kiwonna kulaakulana yaddemba okubeera naye wano we twetaaga ssente tugyewo embeera y'emizimu nti gijja kunyiiga emizimu bwe gibanga baagala kutegeragana nagyo abagiteegera balina netiwaaka yajo nenkola ne abalina network ekolagana nayo bajinyonye nti twagala ki kulakulana wa twagala sente twagala ennyingiza okiwulire obwakabaka bwobutunuulira realistically wetwogerera olwaliro bwali badde nga tebuvuga mu byokuyingiza sente nga nabino ebitongole nga bwoga nti MTN nga bwoga nti Airtel nga bwoga nti Walidi byali badde bivunama ibyo bitongole byali badde bivunama nga boboyogera ku income yakiwulidde dependable income izo telecom companies zali badde zivuganya obwakabaka bo bwali badde ate waggulu nnyo wakiwulidde naye kati bwogenda okutunulira olabanga ebyo ebitongole byamaanyi nnyo ate nga byaziggulo okusinga ate obwakabaka boboyogera kuki kubeera organized kubeera ne sustainable income capital base infrastructure wakiwulidde so nga singa tukonvertinga ne tuyawula rituals ne tuzawula ku business emikolo egyo ne tujawula nemikolo gyennono mindset eyo netutandika okubyawula netuga nti kino kyo kya ssente temukireetamu ki temuleetamu sitole wano twagalawo sente wamaze okukulaakulana bano abazeeyi baffe abo abazeeyi abaga nti anti emizimu gijja ate kunyiiga tubamatize tubage nti tutegeragane nagyo yo gigenda ate naggalabi bamunaanika naye walala kati wano wo
twagala kukozesa ebintu bivaamu ssente bannaffe ye hambo submission yaffe naffe ly'ettafaali lye tutadde ku Buganda tweyanza dokita twogedde ku bifo bisatu byetadde mu spotlight olwaleero twogedde tutandikidde wano ku ettaka lye bayita Butikkiro eryo lyali badde lyamangu nnyo eryo lyali badde lyamangu City Council evunaanyizibwa ku kitundu kye bayita Mengo Kisenyi ekitakyalina parking ate nga bakimanyi nga kirimu business activities eza attracting ebiroole nebibeera nga tebirina we biparkinga ate ne biziba enguudo ze baataddewo oluguudo ate ne lufuuka lwa parking ate nga lwali badde lwakuyitamu mutaddewo oluguudo ate in fact balinga bakoze parking ndi bagimodernizing ze just okiwulidde mutaddewo enguudo zaali badde zakuyitamu ate ebiroole we biparkings binoonya business okiwulidde ebiroole babiteekeko amateeka agagamba okkirizibwa okuyimirira awo okumalira kikawezi in fact basobola bagamba okutikkula kwa kiro mu central district yonna eno central district bagitaddeko amateeka nga okutikkula kwa kiro toleeta loole eyo n'ogifula edduuka kuba abamu baleeta loole n'agifula edduuka ali n'atikkulira awo nga bw'atunda atundira wali mu luguudo ensawo ku nsawo ensawo 10 ow'ensawo 10 n'atikkula ow'ensawo 5 n'atikkula ali bakuŋŋaanira awo loole n'efuuka edduuka naye ate loole ng'agitadde mu luguudo atunda kasooli we atunda bijanjalo nedda kikyali badde bwe kityo amasitowa bwe gaba gakyali mu kitundu ekyo jjako ebintu byonna ku loole eyo teeka mu masitowa abaagala okusobola bajje babisanga eyo so si kutundira muki si kutundira mu luguudo kati ekiroole bwe kiba kyagala business kyali badde kigenda mu parking tukugambye nti parking zirabika ziwedde mu kitundu ekyo City Council evunaanyizibwa okumanaginga ekibuga kino egende etegeragana obwakabaka bwa Buganda mu bwetowaze bafukamire wansi basabe twagala mutupangisa ettaka lya Butikkiro bali olitegedde eryo ettaka ndibabulidde weri wakati w'amakubo abiri liri wakati w'amakubo abiri musajja alumbwa weritandikira nekkubo lye bayita Mwanga Road waliwo ettaka eryerere balirongose bulungi ab'ebiroole bapakinga dene nnyo libamala bulungi webale nnyo bateekawo management kiki ebyo tusagala bibasomesa tumanyi nga babimanyi babisoma dda bateekawo management ekiroole kinasasulanga sente bweziti sente zikwatibwe simanyi okiwulidde City Council twalekezaayo ne Buganda eziweekezaayo tujja kuba tusolvinze ebizibu bimeka bibiri nti tutadde tuprovidinze parking etabadde mu kitundu amakubo tugafreeze kati gali impassable ekyokusatu tutadde sente mu Bwakabaka bwa Buganda ziyingiddeyo ezinakola ebintu ne mu KCC ng'efunye sente bannange era tuteesezza bubi